Kati tugenda Mike Mukula, Captain Mike Mukula. Captain Mike ndio muyonja uzira. Aina mukalulu naika muba. Ali mukaluka muba. Nayo nganda bya atali nyumba yimbi. Akaseke lwakikamu. Akaseke. Wewe mwesimbiyeke ate so musa. Ate bamwesimbi banange twanguye Gomez ensimbye. Waseka ayakukikirira kuseke. Nga yakukikirira ebendo liri ya Eastern Region kuseke eno. Sabiko na bana bangi nnyo. Era kyobola bandi sawa zino n'omuntu yakubulako somunonya n'omufuna. Naye nga message ye patroni w'ekibiina kiri ekyawumba ekijjukira bulungi nnyo ate nga era abeereddewo abayimbi bangi nnyo. So message ye tuyinza muyita patron wa industry. Iwa industry y'abayimbi. Kuba ennyumba njagala engeri gyakwasaganyamu Alien Skin. Abazanyi aba videos ez'enjawulo. Video ya Spice Dynamic yagiye yakakola nga alina loni yagikolera mu nyumba ya mukulu Mike Mukula. Video ya ba B2C ne Rwanda Makula nyumba ya Mike Mukula. Okuyimba kyetaagisa okulwana, kyetaagisa fujo. Era njagala bakubira omulange basooke baleme okwata enjaga okunywa omwenge. Ekyo kikosezza nnyo abayimba abasinga. Era bafune ba managers abasobola okubayamba okuleeta enkulaakulana ku bye bakola. Abayimbi bangi nnyo bakoze bulungi nnyo kati. Otunuulira omuntu nga Baby Cool. Avuga motoka alina ennyumba gaggadde. Alina abaana basomye bulungi. Bw'olaba Chameleone alina ennyumba alina n'amaka America. Bw'olaba Bobby Wine katuuyi akulembeza pate ye ya Nuku. N'abalala bayimbi kwegamba kino kyentegeeza kubategeeza y'okubawumbawumba basigale nga bali kitole bewale benjogedde. Era ninayo abayimbi bangi nnyo nze nga patron waabwe buli omu akwate asobole okufulumya talenti ye bajja kufuna emikisa mingi nnyo maaso. Tewali asinga omuyimbi wa Uganda katusinga ne Bakongo. Uganda lina emikisa mingi nnyo. Wakikola otya okuba nti bakwatagana? Nabatereza era ennyombo kati biwedde wakati wa Palaso ne Alien Skin. Bali omuntu omu era abo bawaliwo ekintu kyonna ekisobya njagezaako nga muzadde bawumbawumba. Alien muntu mulungi, muyimbi mulungi era mububuka. Alien muntu mwagiranye mwiziku ye mulungi era alina obuwagizi bw'amaanyi. Abantu bawagire Alien baleme mulemesa ku byakola. Alien muntu mulungi, muyimbi mulungi era byonna byakola agezaako naye kwetaasa obulamu bwe okulabira ddala nti neggwanga egenda mu maaso. Omulabiye yo patron w'abayimbi era nga message nkulu nnyo bannaaye abayimbi mu by'okulwana nkoze talenti yamwe mugaggawale. Oba onoonya omulabi obufuzi nga badde akubuzeeko nnyo yesaawa balabika kati. Ate balina empisa. Nalabye speaker nga azinamu okuko ne bafulufiga ne baani ne mayanja kati nange nja munoonya. Prime Minister yabadde ewaabwe eyo mu Lukoola eyo n'abagamba wa Moses Ali baamuwa bulamu tebamwesimbako. Yawadde example ki eya Speaker wa Parliament baamuwa bulamu tebamwesimbako. Lwaki nze nkyabonabona nammwe nayagala bulamu baleke mwesimbako. Nga lero nava wano omukulu Moses Ali twongera okwebaza abantu bonna mikwano gyaffe abagagga baffe emikwano gyaffe abatenagaggawala nga nawe pulaninga okugaggawala nti bamugumu. Tisa lero tumirako ku bagaggabo abasookerwako tumirako Kayongo Fashions, tumirako Medi Melina Molo, tumirako Yanga Richa, tumirako Bobu. Lero lumule Judy mweka abagagga abamu naawe sigaza abagaggabo emikisa gyange gyatandise okweggula abagagga bajja sibanoonyeza ticha sigaza abagaggabo nfuna abange kati tugenda pano kumpewo abagagga bagenda okunkubira bagenda kungamba ate akoze atya Judy bamanyi tuli mu byakabaka sigaza abagaggabo tompa